okubeera bw'ati? Embeera ze gy'okulira yaleetera okubeera bw'ensi kuddayo mangu ku mulimu okukola nga tunafuwadde maanyi nga namusawo tebunaba kuddamu embeera eyavaako obuzibu kubanga omuntu yenna bwe babakulongooseza oddayo mangu okukola nga tonaba yadde okuguma ate ng'okola emirimu gy'amaanyi kireetera omubiri okukyankalana. Kati gwe ng'omuntu owulira otya okuva eno amagulu gawulira wansi? Amagulu ngawulira obulumi sigamba nti oba bwe neesuna oba ekintu bwe kinuma siwulira naye mpulira bulungi mpulira buli kimu mpulira naye embeera eyo ey'okulwala natuuka ekiseera nempala mu kamwa nga temuli yadde ettondo ly'amazzi ng'omutima gutokota nga nnywa amazzi kumukumu ennyonta ennumira kumukumu naye nga mu kamwa wakalu zenna nga nkogga nzigwawo nga nnywa kumukumu amazzi ennyonta ennumira kumukumu omutima gukuba nga bwenkuba emyasi omubiri gwonna gumyansa nga ne mu mbiriizi munnuma omugongo nga gunnuma embeera bw'etyo gyendimu amagulu mu nnyingo munnuma emikono ginnuma sirina kye nsobola kukwata sisobola kuyimirira sisobola kutambula n'okutuula sikyasobola mbeera wano nga neebase bwebasi sirina kyonna kyonna kyenyiza kwekolera naye neebaza omwami wange ambeeredde lino ebbanga lyonna emyaka 5 wabula ye maama ye taata yambeereddewo buli mbeera ate nga tulina n'omwana omuto alina okulya alina okukola ki omuntu ali omu buli kimu ava ku mulimu nagenda nateeka emmere ekyekooza by'okunaakoma nayoza ebintu nayoza engoye kuleeta mazzi ye tawummulako wanawadde ng'okuwummula yiba kasaawa musanvu. Omukutu muntu kwosaanidde okwekuumira Tronas Media kwe tuli ate olwaleero nga tubagamba mwenna abatanaba kusubscribinga muluddewo ate gwe yasubscribinga dda osaanye kubanga osharinga ne banno osaasanye buli omu asobole kubanga afuna ku ekyo naawe ekyofuna aleme kufiirwa munno. Tuli mu maka g'omukulu Luka Kisitu nga yina omulwadde asaana obuyambi wetulaga ojja kubanga okiraba naawe weerabireko bw'oba olina omutima omusaasizi olina omutima omuyambi tukimanyi abalabe ba Tronas Media omutima omuyambi mugulina ate mubeera muno okuba nti omuntu okusinziira ku ekyo mumuyambi mutya. Tujja kuba tutambula mpola mpola kubanga tetujja kutwala supiidi eno gye tutwala bulijjo. Anja kuba nsaba maama waffe ye omulwadde asobole kubanga ababuuzaako ate bamala babuuzaako tumanye amannya ge awo nno tugende mu maaso. Maama waffe amannya nze Tusabe Jida. Tusabe Jida. Ekyalo kino bakiyitaani? Nansana. Nansana kwe tuli. Nansana kwe tuli. Ndowooza mumulabye yoyo tugenda kutandika story ye. Maama Jida nze nja kuyita Jida. Tusabe Jida. Tusabe Jida nja kuyita Jida tusobole kubanga tutambula awo mpola mpola. Jida embeera gy'olimu ya bulumi era omuntu bw'abeera nga nja kusooka kwebaza omwami kubanga embeera oba oli awo omuntu ayinza okuleka mu nnyumba oba mu ddwaliro n'atambula n'agenda naye twagala otuwe owa abalabe ba Tronas Media ekifaananyi
embeera nga bwe yatandika kitugenda kubanga tutambulirako, naye nga ensonga enkulu eri mu kintu kino gwe wenna asobola okuyamba omukyalo ono ne omwami we Luka Kisitu. Tujja kuba tukwaniriza nnyo ate tukwebaza. Enamba tujja kuba tuziteekako gye bujjaawo tusobole kubanga tulaba nti embeera eno kubaka abatuyamba bazira kisa kyemmanyi gye bali. Embeera eno yatandika etya Maama Jane? Embeera eno yatandika nga bamaze okunongoosa omwana nenzirayo nga nakamala emyezi 2 ewaka. Bwe naddayo ku mulimu okukola nembeera nga nkola ate eno nga nyonsa nkola bwomu nga nfumba mmere nentandika nga bwentambula nga mpulira ebintu wansi ebinfumiita nga ninga alinya amasannyalaze. Abantu mikwano gyange ne gimbuuza ng'otambula owonyera, ne bagamba simanyi. Naye bwentambula mpulira obuntu obunfumita wansi ninga alinya amasannyalaze ne baŋŋamba oba engeri gye wakomawo mangu okukola kalifomu yakusigalamu. Ne mbagamba simanyi. Ne mbeeramu embeera nga ntambula nga ntunda emmere nga bwemponyera. Ekyavaamu nempira nga nne mu nnyingo munnuma, mu bwobo bunnuma. Ekyavaamu ne nnemererwa okukola n'endyesuubirwa ne tubeerawo olwamma ne tugenda mu ddwaliro ne bankebera ng'olwamagulu okugulu kuzimbye. Ne bankebera mu sikaani ne baŋŋamba nsiba ajja kufuna blood clot. Ne bampima ekibeera ne bankuba eddagala eritambuza omusaayi ne batwandikira n'eddagala tulina okugula omusaayi gutambule bulungi. Emyezi 6 ne ndimira egyaggwaako era obulumi ne tusigalamu mu magulu. Ne tubeera nkyavaamu ne tuddayo tulabe kiki era ne bankebera mu sikaani ey'amagulu mu nnyingo. Kati mu nnyingo abasawo ne baŋŋamba mu maviivi makalu temuliimu mazzi. Kati olwogenda Mulago agenda Mulago ne bakebera ne bankebera naye myaka gye mmaze emyaka 5 ndi mu buumi obulumi bw'amaanyi. Ndi mukazi munaku sirina muntu wange n'omu. Omwami wange yambeeredde oyo maama ye taata. Kaakati buli kimu kyonna yafaayo. Ne tubeerawo awo ne batugamba ate tulina okugenda mu ddwaliro bakebere sikaani era omubiri gwonna balabe obuzibu buva ku ki. Kati twamala okuva mu ddwaliro tubeera ewaka tulina yadde ekikumi ekigenda okusasula sikaani y'omubiri gwonna. Tubeera awo n'okusaawa ya leero. Ebiseera ebyo baabeeranga babawadde ekitanda e Mulago oba wagendangayo ne bakujjanjaba n'omala n'odda? Batuwaayeko ku kitanda ennaku zalinga 3. Sikaani mwagikola? Titufunanga ssente zigenda kukola sikaani y'omubiri gwonna. Sirina yadde ekikumi. Sikaani eyo baagibagamba ssente mmeka? Batugamba 40. Okay. Kitegeeza babasaba CT scan 40. Okay. Okuva olwo lwe babagamba nti mukole CT scan temuddangako wadde mu ddwaliro okuddayo oba mubadde nga kugenda mu ddwaliro n'ovaayo oba no? Tetugendangayo era waka olw'ensonga tewali yadde n'ekikumi. Bonna bwe twali tulina bwatuggwako ate omwami wange bw'agenda okukola tewali ssente ate naye nali nga nkola bwe sinalwala temuyambagana. Wali okolera ludda wa era wali okolera mu Nansana muno? Nansana muno mu nnimi saidi ki? wali ku Nansana Inyawo nga ku Ttooto ku katale? Ku katale k'amatooka nali nkolera
Bw'ofuna kyendese nga n'omwami nafuna kyaleese nga tulya kati tusobola kwetuusaako tetuba twetaaze. Naye kati nalwala ne ntuuka n'okulemererwa omwana gwe nali mpeerera ng'ali mu P7 ssente ne zibula n'atuula ewaka. Obuzibu nga buvudde mu kulwala naye nali neewaddeyo engeri gye ssaasoma nti era omwana oyo mwana wange kati jjukira nze yamukuusa nga nze maama nze taata sirina yadde ekitumi kya famire yaabwe nali nfunye yadde eky'omusajja yadde olwataano nze nali maama nga nze taata. Omwana ono gwe baakulongoosaamu ye yali asooka? Oli omukulu gwe nali mpeera mu P7 yali omukulu. Olina abaana babiri? Okay, kati omwana tasoma? Tasoma era yalekerawo okusoma olw'embeera gye nalwala. Muwala mulenzi? Muwala netugaana yafuna mu P7. Omulabe wa Torners Media embeera oba ogiraba naye nga tujja tambula mpola mpola naawe omuntu omulaba embeera gy'alimu teyali bw'ati bye mazima kituufu ojja kuba okifuna mu maaso awo ekifaananyi ekituufu teyali bw'ati naye omuntu okuva 2019 ayise mu kalantiini COVID-19 mpaka leero abala emyaka 5 ng'ali ku kitanda wano ng'ali bw'ati. Bw'ali eyo osaanye ofunemu ekisa ofunemu embeera yonna bw'oba omanyi nti omuntu ono asobola kuyambibwa mu kitundu bwe kiti obusobozi mu buyina olaba Torners tusaba omukyalo ono ayambibwe. Enamba tujja kuba tugiteekawo. Katuddeyo wa maama waffe atubuulire ayongere okutubuulira embeera eno kiki ye ng'omuntu kyasuubira ekiyinza okuba kyaleeta embeera eno okubeera bw'ati. Embeera ze gy'osuubira yaleetebwa okubeera bw'ensi kuddayo mangu ku mulimu okukola nga tunafuwadde maanyi nga n'omusajja tegunnaba kuddamu embeera eyavaako obuzibu kubanga omuntu yenna bwe baabakulongooseza oddayo mangu okukola nga tonnaba yadde okuguma ate ng'okola emirimu gy'amaanyi kireetera omubiri okukyankalana. Kati gwe ng'omuntu owulira otya okuva eno amagulu gawulira wansi? Amagulu ngawulira obulumi sigamba nti oba bwe neesuna oba ekintu bwe kiruma siwulira naye mpulira bulungi mpulira buli kimu mpulira. Naye embeera eyo ey'okulwala natuuka ekiseera nempala mu kamwa nga temuli yadde ettondo ly'amazzi ng'omutima gutokota nga nnywa amazzi kumukumu ennyonta ennumira kumukumu naye nga mu kamwa wakalu zenna nga nkogga nzigwawo nga nnywa kumukumu amazzi ennyonta ennumira kumukumu omutima gukuba nga bw'enkuba emyasi omubiri gwonna gumyansa nga ne mu mbiriizi munnuma omugongo nga gunnuma. Embeera bw'etyo gye ndimu amagulu mu nnyingo munnuma emikono ginnuma sirina kye nsobola kukwata sisobola kuyimirira sisobola kutambula n'okutuula sikyasobola mbeera wano nga neebase bwebasi sirina kyonna kyonna kiyinza kwekolera naye neebaza omwami wange ambeeredde lino ebbanga lyonna emyaka 5 wabula ye maama ye taata yambeereddewo buli mbeera ate nga tulina n'omwana omuto alina okulya alina okukola ki omuntu ali omu buli kimu ava ku mulimu nagenda nateeka emmere ekyekola by'okunaakoma nayoza ebintu nayoza engoye kuleeta mazzi ye tawummulako wanawadde ng'okuwummula yira kasaawa mukaaga. Mulabe wa Torners Media ndowooza naddala omusajja kiki ky'ofuna muli omusajja okubeera nga abeereddewo ne mukyala we mu mbeera yonna okuba nga asobodde okuba nga amuyamba. Omusajja bw'aba nga toli musajja oba oli awo oyinza okugamba nedda siibisobole naye nga
omuntu gw'obeera naye osaanidde okumubeereraho ng'omwami ono Luka kyakoze era akyajjanjaba mukyala we. Naye yeetaaga obuyambi bwa ssente, obuyambi bwonna, kubanga obwa ssente buyinza okubaawo naye wa waasobola okujjanjabirwa embeera eno. Maama mumulaba nga bw'ayogedde akogga aggwaawo, tamanyi kiki kyennyini ekireese obuzibu. Sikaani gye baba bagamba okukola obuzibu bwava kubanga tewali ssente. Maama, gwe ng'omuntu, kiki ky'owulira muli kyewandiyagadde omulabe wa Trans Media okukolera? Atujja kuba twogerako n'omwami kubanga ebintu ebimu kirabika nti yasinga obimanya ng'omujjanjabi. Ekintu kyensinga okwetaaga njagala buli muzira yenna ali eyo era andaba abiyombe bangi akwatibwa ekisa afune obujjanjabi mpone sobole okulagira nange famire yange. Njagala bandi buli omu ali eyo mama Fiina bandi maama nga bw'oyamba abantu bangi nange njagala abiyambe bandi okwekuyambi era banzijjanjabe mpone bana nabbanja amasheeri bonna naddiini buli muntu yenna alina kyalina atuyambe. Tetukyalina yadde n'ekikumi emyaka 5 mingi era nange takyalina yadde n'ekikumi agenda ku mulimu n'akumanga bwe yagenze. Tulina okulya ekyokulya tetukirina, ennyumba batubanja landiroodi bwe bajja nabo banja ssente namugamu naye ezamu sirina nga tugoba aga muve mu nnyumba yange mugende zibaagala ino Kampala ng'ofuna ng'ogenda n'okola aganakola ndoziba mubanja namugambi oyo mukiza mutirina ssente sinafuna namugamba obunaku ogenda n'okola ogamba otya muno ssente andirodigwasemwana wange ssente namugamba mukiza amasirinaani sirina naye nafuna njakuwanga mugamba buli lunaku ogenda n'okola tubakyetama muno ssente taterina ng'ayomba ng'ayogera bingi bingi. Ennyumba eno mukisasula ssente mmeka? Emitwalo 8. Okay. Genda mu maaso. Neesaba bandi buli muntu yenna alina k'alina bandi atuyambe kubanga bandi omukazi munaku bw'omutanyamba sira mutale nagenda kunyamba nekala mubeera bazadde bange era nabitwandikiiki mpali ekigalanga maama yetaaka enyanja yambeera buli mbeera yonna era nsaba nekuyambe njagala mpone ne muntambule nkolera abaana bange nange njagala akatebe kemba nfunye mukagabane kubanga ndi mukazi mutetenkanya mukazi muyiiya ate aguma n'ako akatebe kaba afunye era nsawula ebizibu nkwegayiride mukama yajja okukuwa tusinga okwagala era mukama yakutuwangaalidde osobole okuyamba ffe abali mu mbeera embi. Ndowooza mulaba wa Trans Media ndowooza embeera ogiraba bw'etambula, tukusaba wonna w'oli osobole kubanga naawe weekuba mu mutima. Omukyala omulwadde akugambye maama Nabbanja, maama Nabbanja oli mukyala muyambi awamu ne maama Fiina. Twagala nti otuuke mu kifo weerabireko kyonna ekiba kisobose oba oli awo nga mmwe abantu nga maama Fiina oba maama Nabbanja nga bw'agambye osobola kubanga osobola kwogera n'ogamba mulago bakole kino tutegeera nti omuntu ono kino ekintu bwe kiti kikireese obuzibu. Awo nno tujja kubanga tugenda mu maaso mpolampola, tugenda mu kuwumulamu katono awo tusooke tulabe embeera maama asukka akakalemu.
Mwebalize mbaze Kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Ndowooza mama waffe owumuddemu tugendeko mu maaso katono tutambule tulabe nga bw'owulira wekennyini story yonna nga bw'ogirina tugende mu maaso. Ekiriwo obulumi bwennyina bw'amaanyi nsobola kunyumya nsobola kutamu nsobola yadde okwenanga sisobola yadde okubaako nekenneekira amagulu mu nnyingo munnuma emikono mu nnyingo munnuma buli wamu omugongo gunnuma n'okutuula sikyasobola kutuula mbeera wano nga neebase nawe mundaba nafuuka na mwana muto yali omuntu omukulu olina kyensobola okwekola nafuuka katonda akaana akato bantegera butegeerezi nti olina onaaba olina okukolamu eki egamba nti saaba buli muzira kisa yenna ali eyo anyambe kandi ekakuyambe nsobole okwejaajalira mpaleekiba yavuuna emyaka 5 y'amaanyi seetaano nyingi ate nga nnuliziza era neebaza omuntu yenna asobodde okutubeera omweno embeera okumala egyo emyaka 5 n'atuwa ku nnaku zonna era neebaza omwami wange okwembeera omweno embeera y'obulwadde era ali muntu mulala alandekawo n'agenda kati n'ekirala singa siiye nga talina muntu wange n'omusinga nafadda naye mwebaza mukama muwe era mu butaggwaawo amwetasinga okwagala na buli muntu yenna yakwata akalina n'akasibamu eno embeera y'obulumi mukama alamu emikisa omwami ono kyamaani naye atuweeredde waliwo n'omutangana Brenda ekyokuba buli lunaku ye ne kyamaani bafaayo okulaba nti nno batuyamba era omwana engeri omusajja ali gatalina yadde ekikumi omwana yali tasoma naye kyamaani bambi n'akubanga omusajja n'afaayo okulaba nti omwana amunoonyeza essomero era omwana kati asoma waliwo amuweerera era kyamaani mwebaza nnyo mwebaliza ddala mukama muwe obulamu obutaggwaawo n'omukyala mama Benita na buli muntu yenna ali eyo aliwa yakwata kyalina n'aka mwebaza era mukama amwetasinga okwagala era nsaba buli alina kyalina bambi tokoowa bambi tokoowa mukama ajja kuwa kyosiba okwagala nange munyambe ziremu njanjalize ziremu mpone nkolere abaana bange kubanga omwana ajja n'akugamba maama njagala kino naye nga kinadege kiruma muzadde kubeera awo omwana n'akugamba ngenda ku kyaki okusabira akaana akato ak'emyaka 5 ngenda ku kyaki okusabira naye njagala mukama bambi akuwonye otambule obeere ng'ofumbira emmere naye taata yafuuka mukazi yanfumbira emmere oli awo totambula naye mukama musaba bambi akuwonye otambule myaka 5 omwana we nga bw'ayogera naddala amasiro gadduma era tusaba mukama katonda essaala ey'omwana omuteeyi asobola okuba ng'agiwuliriza buli ndaba n'omwana wange nga yeefulukuta mu bintu avaayo akoye ebintu by'ensi
bakwesa amajjiko nange yakuza bonna nepulanga amazina gannunaga abeekabakaadi kiruma muntu yali asobola okukolera omusajjawo essaawa zino nga yakukolerera banne tekisaanyuka buli muntu yenna ali eyo alina omulwadde bambi tomuvaamu mukama yajja okuwa kyosinga okwagala naye nga tomanya mukama kyakutegekedde bwoyinza naba nti oba onaabona kituufu oba obonaabona naye mukama ye yajja okuwa kyosinga okwagala temusuulawo balwadde bammwe temubeetamwa kubanga abalwadde ffennyini twetamwa netubako n'okugamba bannaye lwaki siffa nenvaawo nomugumi sikyalina mugaso ku nsi sikyalina kyenyinza kwekolera naye bwentunuulira omwana oyo omugamba bannaaye mukama ategera enniizi ekola nenjogeza mu bulumi na butuufu naye nnindaako okonye nkugira neetambula. Olowooza omwami twandiyagadde omwami naye atubuulireko ebisingako oba oliawo naawe tukuleko owummulemu akatono oketwogere mukono omwami kubanga buli kisinga tulabye nti omwami yasinze okukikola so tusaba omulabi wa Tronaz Media wonna wooli embeera tekyayetaaga kunnyonnyola nga bw'owulira nga bw'olaba n'obwaba muzungu embeera abaagibuuza n'agamba nti omuntu ono yabaaki awo no tukusabira nti nga tugendako okwogerako ne omwami atubuulire atunnyonnyole oba oliawo omukyalo ono ye ng'omulwadde ayinza okuba ebimu ng'abyerabidde naye ng'ekikulu kya byonna buyambi okulaba nti kyalajjana nakyo okulaba nti asobodde okuba asobola okuddamu n'atambula n'akola emirimu gye nga bwe yagikolanga naye nga tujja genda mu maaso nga tumusabira mukama amusaasire kubanga obulumi bwalimu bungi naye gwe wenna alina ky'olina ennamba ejja kuba ebeerako ey'essimu olina essimu maama olina tokyagikozesa tujja kuba tuteekawo essimu y'omwami asobole kubanga gwe wenna alina ky'osobodde mu Uganda kati we tutuuse ne ziba nusu 10 zirina kye zikola tujja kuba ennamba tukikuwa akatono katuveeko katono atugende tulabe omwami ye kyatugamba. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko nga bwe tukugambye ti omulwadde embeera gy'alimu katulabe omujjanjabi taata w'abaana omwami Luka nenno nze nkwebaliza ddala kubanga oba oliawo nti ekikolebwa mu kitiizi kyokola oba oliawo nti Katonda akuwe byonna by'osinga okwagala omanyi okujjanjaba naddala ffe abasajja okujjanjaba omuntu oteekwa kubanga olina obuvumu olwaddeyo obulamu bwo oyinza n'osanga n'emikwano gyo nga gikugamba oli ku ki okubeera nga nti omukyala omwesibyeko oba abamu bayinza n'okugamba mutwale mu ddwaliro eyo omulekeyo naye nga tusaba Katonda akuwa ekyosinga okwagala okuba nti osobodde okubeerawo ku lwa munno. Omukulu Luka sooka obuuzeeko abalabe ba Tronaz Media oba oliawo beeyongere n'okutegeera amannya awo tugende mu maaso. Amannya agange nze Kisituluka. Kisituluka weebale kujjanjaba mukyala wo omukyalo ono
Webale nnyo webalire ddala. Mu mbeera yonna gy'oyiseemu bwe tutunuulira si nnyangu. Tujja kwagala kubanga omukyala twogeddeko naye okusinziira ku mbeera erimu tuyinza mumutwala ekiseera ekinene n'ayogera. Tumusazeewo awummulemu naye nga gwe otubuulire ebisingako na kiki muli ky'owulira ekyandibadde kiwandiyeetaaze omulabe wa Tronaz Media okubanga akuyamba. Kiki olowooza okusinziira mu malwaliro ge mutambuddemu, kiki ekimuluma, kiki bagambye batya omuntu kwayinza okubanga omulabe wa Tronaz Media kwatandikira? Tugende mu maaso. Ekiriwo ng'omulwadde engeri gye yatandikamu okulwala, mwana yali wa myezi 2, n'addayo n'atandika okukola kubanga era ssente zaali teziriyo. Yatandika okukola, waliwo gwe yali yaleka ku mulimu n'amala naye n'avaawo, ndowooza ng'alina obuzibu ewaabwe, kati n'aba ng'akola yekka. Ate omulimu gwa kufumba mmere yatambuza, yakola ki? Kati olunaku lwalulumu n'atandika okuba ng'awulira wansi, awulirayo obuntu obumufumita mu bigere. N'aba ng'agenda bw'atyo ne tutandika okugulayo ku makerenda, tumanye kintu kiri awo ajja ttereera. Kati buli kiseera ekyayitanga ng'atandika okuba nga takyalinnya buki, naye ng'ate eddagala lye baba batulagiridde era ly'amaanyi, twala 2 gumu kitundu 4, naye nga tatereera. Yatuuka ekiseera n'aba nga takyasobola kugenda kukola, era ng'omwana nze agenda naye, nembeera naye buli kimu. Nga kukola mulimu Ali mu galagi ya ppiki. Kati tuuka ekiseera omukazi abeera awo akala, neŋŋamba naye kiki. Era lumu kiro namutwala awo ku masitopoziti n'ekyebando mu ddwaliro ekiro, nga mulaba nange mu butuufu ali buki, ali bubi. Mutuusaayo mu kalantiini, ne bamuteekako awo amacupa, kola ki, n'asulayo n'enkeera n'asiibayo. Ne mulaba ng'ateereddemu, ne baŋŋamba muzzeeyo, ne bampandiikira eddagala lye nnina okuba nga nkola ki, muwa, ne mmuzzaayo. Naye ng'olwedde tatambula, awenyera, nnina musitula busituzi, ne muzza ewaka n'abeerawo. Yabeerawo kisinga 2, ekintu ne kiddamu kye kimu, era ne mmukwata ne mmuzzaayo awo. Mu kalantiini nga tolina gy'ojja mmutwala, waba wala ate nga awo kwe kumpi. Era ne bakola ekintu kye kimu. Omulundi ogwasembayo bwe namutwalayo ne bagamba tetumukwatako nga tolina depositi. Neŋŋamba nkoze ntya? Kati nayo omutwalo nga gumu kitundu, ne mbagamba bannaye kandeete ssente, naye nga simanyi gye ngenda zijja. Mumukoleko, baba nga bamukolako. Kale Katonda n'annyamba, waliwo lwe nagira ne baŋŋamba bampa ssente. Kazi ne baba nga bamukolako ne mmuggyayo. Ate omulundi ogwaddako ne ŋŋamba kino kisusse. Kati waliwo omusawo omu n'aŋŋamba omanyi nti omukazi yeetaaga mmutwala Mulago bamukube ekifaananyi kya muno mugongo wano wansi. Nefuna pikipiki ne mmutwala. Tuukayo e Mulago omukadde. Ne baba nga waliwo eyawandiikawo omusawo n'ampa akapapula, ne nkatwalayo wali eri ne bamukuba ekifaananyi ky'omu mugongo. Ne bamaliriza ne babimpa. Sawa omu n'aŋŋamba omutalina buki buzibu. N'aŋŋamba naye kankuwandiikira eddagala lya mitwalo 4 kitundu. Ogende oligule, wanaalimalira wajja kuba akoze eki? Ateredde. Kati mu kumala awo n'aŋŋamba naye omanyi nti so onfulira emitwalo emeka? 2. Nangimuwa
nga nze nsibula nga nvaayo n'omulwadde wange. Tuuka tubeera eno ng'eddagala ndiguzaamira era takola ki? Tatereera. Banga ne lyekulungula eddagala bwe lyaggwerawo nga mwezi kyenkana guweze. Nga ngamba lwaki tatereera. Nga nkwata ekkubo ngenda mu Kisenyi eddwaliro lya KCC nga ndaba omusawo omu akola ku ba TB. Munnyonnyolamu nga munnaaye embeera bw'eti ne bw'eti. Naye ebbanga ddene. N'aŋŋamba kwata omulwadde oyo ojje naye ojje n'ebipapula. Nga mmukwata nga mmutwalayo. N'atunuulira omulwadde n'atunula neki? Ku bipapula. Ate atunuulira ebipapula. N'aŋŋamba naye ani yasoma gundi eno sikaani eno. Ne mmugamba waliwo omusawo Mulago omukadde gwe nasangawo ye yabisoma. N'ampandiikira n'eddagala n'aŋŋamba erinaggwerawo ajja kuba akoze eki? Era kye kino ekiseera libadde era liweddewo omwezi nga guweze. Naye ng'ezo olaba omulwadde byeyongera naye ng'akamuleeteko eno okusinziira nga we nalaba. Kati olwagitunuulira bw'ati n'agamba ono yagisoma agisulise. Yalina beerawo etya? Bw'eti. Kati n'aŋŋamba naye ngenda kukonekitinga wa? Ewa Kiso. Omulwadde gy'aba afunira obujjanjabi. Kubanga ngenzo kiraba wano ng'alina TB w'omu magumba. Kaakati n'aŋŋamba ky'oba olaba waalwawo mulaba nga bo bajjanjaba bujjanjabi tebakebera ki? Ki ekireeta ekyo okukaza omuntu? Nga tusindika ewa Kiso nga tugendayo. Tuuka eri olw'ensonga nti yali awandiisa ekipapula ng'omulwadde atandika ki? Ddagala. Awamujjanjaba nze nno nayo eddagala, nze nno nayo eddagala, nze nno nayo eddagala, nze nno nayo eddagala. Paka emyezi we gyawera gyasukkamu ne giyingira mu 7. Ne baŋŋamba osinziira nga we omulwadde alina kkoma ku myezi 6. Naye nga waabadde nti obulwadde bwa mu magumba oba olaba tugiseemukko akaki? Akatono ye. N'aŋŋamba naye lwaki tatereera ng'ate twakola ekyo nga bamuwa n'eddagala ly'obukerenda eriziyiza nga nalyo emyezi 6 nga ndimuwa. Kuba teri muntu mulala yalimuwa nga nze waliwo ga nti omuntu mulala nti yasobyamu nze yalimuwanga era nze yabinona. Kati tutuuka ekiseera tubeerawo azimba okugulu kw'essayidi. Kati azimba okugulu ne ŋŋamba ye naye kiki? Ndaba waliwo famasi, ndaba omusawo nga mugamba naye embeera bw'eti ne bw'eti naye omukazi kyolaba okugulu. Bwe yakulaba n'agamba oyinza okuba misi wagikoze eki? Zibikidde. N'amukuba eddagala. Amukuba eddagala. Naye ng'okugulu yamukuba empiso nga 2 n'agamba naye okugulu engeri gye kugaanye mutwale e Mulago. Amazima yamperekera ne tumutwala ffenna e Mulago. Tuuka e Mulago n'ankonekitinga awo ye n'avaayo. Kakati w'avaayo omulwadde ne bampandiikira bwe namuyingiza mu kalantiini, bwe namuyingiza wali munda omusawo olwamutunulako eyali awajjanjaba abantu n'amukubirawo empiso ya peyinikiira. Ndowooza ng'alaba obulumi bw'amaanyi. Atuwa ekitanda ne tumuteekako Mulago omukadde. Tumuteekako tumala omumuteekako n'aŋŋamba naye enkya yeetaaga ono mukola gundi ya muno. Kyokka ne mbeera awo ne ŋŋamba nkoze ntya? Era gwe nakubira waliwo abaana ba baaba wange kale nabo bambeereddewo ge mazima. Ne mukubira ne ŋŋamba munnaaye Asani, Adija, bannaaye munnyambe mbeera bw'eti ne bw'eti. Kati ne bansindikira ssente. Waliwo naawe omuwala abamuyita Namata nga bansindikira ssente ng'omulwadde mutwala nga bamukola bamukuba egunje. Kati bagenda okutunula ng'okugulu kwagendamu kulooti, baŋŋamba kulooti.
emisuwa obusuwa bw'omunda bwakola ki bwakwata omusaayi tegutambula. Kakati nga nkola ki nga njibaleetera baagiraba ne batandika omukubiiza empiso nga woogigula wali banyimukuba buli mpiso $3.50. Kati zaatuuka ne ziggwawo awo waliwo famasi eri Mulago Omukadde ne bansindika ewandegeya nga ŋŋenda eyo $40, $5. Baamukubayo ze baamukubye ne baŋŋamba naye omanyi sente ziba ki nnyingi. Wabula kasita tumukubyeyo ezo tugenda kuwandiika eddagala engeri gye tulabye wano. Baamala mukola gundi eyo ne baŋŋamba kakati tebamukoze sikaani eyo tugenda kukuwa eddagala ly'alina omumira. Naye ng'obulumi awo bukakkanyeemu. Obulumi nga bwo bwali tebukkakka okugulu kwali olw'endeera kukendeeramu naye ng'obulumi naye ng'obudde obwo yali nga kale asobola okulinnyako wansi okiraba. Kakati ng'abo ekiseera amirobo bukerenda nga buggwa mwezi 6 buli kasaketi ka 7 biggwayo ng'era takola ki takyuka. Ne ŋŋamba ye kati mukwata muzaayo wa ewakiso ddwaliro ly'e Wakiso mutwale mu ddwaliro ly'e Wakiso nga bamuwona mutwala baali bamututte muggyako musaayi. Sawa olwamutunako n'aŋŋamba naye omanyi nti muggyako omusaayi kiri awo naye wandiikire mutwale Kiruddu. Soka n'embeera awo naye nkoze ntya naye omwana wa baba wange oyo Asani n'aŋŋamba omanyi nti kale tumutwale munaye mulwadde mutwale Ekiruddu. Tutuuse Ekiruddu nga batuwa ekitanda tubeerayo nga bamujjanjaba bamala omujjanjaba nga bagamba yeetaaga okukebera omutima. Okuŋŋamba ne nsooka n'embeerawo neŋŋamba nkoze ntya bannaaye. Kati waliwo omuzira kisa eyajja n'aŋŋamba omanyi nti Ekiruddu n'aŋŋamba omukazi abadde ki ne mugamba naye embeera bweti ne bweti. N'aŋŋamba ngenda kukuyambako akeberewo omutima bamukube ne gundi ya muno maviivi alabe. Kati nga tugenda nga mpandiikira ebipapula nga ndagirira ne ruumu yakubayo essimu ne ŋŋenda ne mbitwalayo omulwadde ne mmukwata ne mmutwala ne bamukebera omutima nga tegulina buzibu ne bamukuba ebifaananyi bye baamukuba muno bagenda okulaba nga muno amazzi gaakendeera muno mu joyinti muno. Waliwo ne sikaani gundi gye baŋŋamba okukola yali ya wiikisi 2 ne baŋŋamba nti bwe banaamala oggikola baatusiibula ne baŋŋamba bwe banaamala oggikola bajja kunkubira nzireyo nnone ki era bwe zaggwako ne nzirayo ne nginona. Olwaginona kati bwe naginona Ekiruddu ne bansindika mu New Mulago ne baŋŋamba omulwadde ojja mutwala mu New Mulago. We baŋŋamba ne baŋŋamba naye tebamanyi lunaku lwe bakola. Baŋŋamba sooka ogende obuuze mu Mulago Omukadde bakubuulire bakola lunaku ki. Ne nzirayo ne ŋŋenda lunaku lwe natuuka nga tebakoze ne nziramu ne nzirayo oli yaŋŋamba bakola Lwakutaano. Kati omulwadde nga mukwata nga mutwalayo mu New Mulago tuukayo nga baŋŋamba bakola Lwakuna. Jjukira transport n'omuntu gw'otambuza omulwadde ng'ate nze nina omutambuza akola ki ne ŋŋamba bannaaye ne nkyuka ne ŋŋamba kamuzeeyo waka tujja kudda ku lunaku olutuufu. Kati Olwokuna lwe lwatuuka ne mmuzzaayo era omwana wa baba wange ye yampa ki emmotoka n'agamba tugende yampangisiriza mmotoka kuba yali taliiwo ne mmutwala kutuukayo waliwo omulwadde omusawo mu New Mulago akola Lwakuna we bansindika ng'amukebera yali mukazi ne bamugulirawo fayiro n'amukebera yamala omukebera
Nansindika ebweru wa New Mulago side eri ku gate eyingira ya main. Wali parking. Waliyo egoddoti, waliyo eddwaliro eyo. Yangendawo nga ntuukawo nga yaŋŋamba twala akapapula kano yakakuba mu sitampu nkalinawo. Kati nga nkatwalayo, olwakatwalayo ng'oli akatunulako nga ŋŋamba titukola lunaku luno gundi eno yakyankalanamukko. Naye gundi eyo gyoyagala okukola yaŋŋamba emitwalo 38 naye ng'era laafulaana. Neŋŋamba nenzira omukazi ne mugamba naye baŋŋambye bwe bati ne bati. Naŋŋamba bw'olimala okukola gundi eyo olimuzza ffe tulabe kiki. Kati munaye naye sinaawo ssente nga mugamba omukazi omanyi nga Katonda wakubye nti kyali mulamu tudde ewaka. Ssente bwe ziba zifunyise ndikuzza. Kati nga mukwata nga muzza ewaka era tubaddewo mu mbeera bwetyo nti mugulirayo ku ddagala obulumi bumuluma n'amirako painkiller ng'era ssente tewakola ki tewali. Paka woomulaba obudde buno. Ate ekyendaba mu nsi buli muntu yenna alina okwekkiriza mu buli kintu kyonna ky'oba okola. Kasita kibanga kirungi tobbye toloze muntu. Naye nze natuuka ekiseera amazima nga ntya n'ofeesinga omuntu omugamba nti munnange ensonga bweti ne bweti. Nga nze mba nkimanyi nti era olunaavaawo bwe nti agenda kutandika kukola ki kugamba kati oyo biki biki omukazi awo okola ki n'omukazi. Waliwo era n'abamu baŋŋamba mukazi tuli wasa olibeerako oyo omukazi muzze ewaabwe. Naye nga nze kyemmanyi mu nsi buli kintu kyonna kituukawo waliwo ensonga. Nakkiriza ngeyebwe abageya bageye abavuma bavume naye ne ŋŋamba Mukama Katonda gwe tosobola kungeya. Muntu munna asobola okugeya naye Katonda tasobola kukola ki kugeya. Kyemmanyi mu bulamu bw'ensi muntu munna asobola okukola ki omugamba ekintu ng'omugambye n'ovaawo n'akugeya oba n'akola ki. Naye nze kyemmanyi Mukama ye takola ki tasobola kungeya. Era nagamba neŋŋamba Mukama Katonda bino mbikwasizza kubanga ne bannange eyo gye mbeera baŋŋamba mukazi okola kino omukazi funa omukazi omulala muzze ewaabwe. Tuuka ekiseera ne ŋŋamba owaayi sijawuliriza bigambo by'abantu kambeerewo ku lwange kuba nali nfuna omukazi namufuna omu abasigadde baamulabira ku nze nga nze bandaba naye n'abeewaffe lwaki mampuliriza ebigambo. Naye beebaza nnyo abaana ba baaba wange Asani n'Adija bambeereddewo go ge mazima. Ne chairman sekuritale Abu Musa Kyagera weewale nnyo munnaye weebalire ddala kuba munnaye tebisangika abantu abamu wabeera kakiiko eby'abantu tebimukwatako kasita ye afuna kyayagala ssente naye ofaayo nnyo ku bantu. Waliwo n'omukyala awo maama Brenda mbeereddewo neebaza waliwo essomero baliyita Lokotawa Junior School nabo bannyamba Abu Musa we yagendayo ne bannyamba ne bafunira omwana basale. Byo mbeebaza nnyo bannange. Na buli muntu yenna bo bantu bangi Abu Musa wabatuukirira abafaayo ne bagamba katugende tulabe naye nga kivudde ku ki ku ye kubanga afaayo.
nga wendi saba buyambi bannange kuba nange ntuuse ntendewaliddwa ge mazima. Saba buyambi buli muzira kisa yenna gy'ali annyambe sobole okuba nga nzijanjaba omukazi. Ne waaba azze naga nti nze omukazi kamutwale mujjanjabire wano, kyenjagala omukazi abe ng'atereera kuba nze sialina yadde 10 mu nju bangoba enkya n'eggulo banvuma okufa obufi ekyokulya kyambo bannange. Ani naddala gwe wandibadde muli ng'owulira gw'oyagala kutuusaako okusaba kwe ng'ogamba nti gundi ne gundi ani gw'owulira nti mu butuufu nga bwe tutera okuwulira nti abantu abazze bayamba abantu? Saba maama Fiina, saba maama ontaase, bingi nnyo byempulira wadde tommanyi ye nkusaba kekadde ommanyi. Saba buyambi, saba maama Nabbanja, saba n'omuyimbi gwe bayita Bebe Cool tommanyi muganda wange naye munnaye saba ontaase. Buli muzira kisa yenna waali sigambye ani oba ani munnyambe. Emyaka 5 ng'ojjanjaba omukazi gwe taata gwe maama nina okukomawo naaze omwana. Buli kitongole kyonna bannange kisosodde kitongole ki bonna abali mawanga g'ebweru bannaye muntaase kubanga ewaka nze maama nze taata. Saawa we ziwera 6 nina okuleeta emmere omulwadde alye ate nzireyo nina okukeera ku makya okuleka nga muteeseteese n'omwana ebyokugenda ku ssomero nina obbafumbira nga nkomyewo okwoza kulongoosa buli kimu kuba ne wendi era landiroodi amaanyi nja nakusaba ssente n'omugamba naye teziriiwo n'ayomba no Kampala bakunju zange naye bannaye nsaba buyambi buli muntu gyali. Abantu abasobodde okuba nga bakuyamba enamba z'essimu kwe bayinza okuba nga bayita okufuna tusaba ozisome awo nno tulabe abantu kwe banasobola okuba nga bayita enamba z'essimu. Eri 070 54 33 83 esembyayo 4 eya Airtel. MTN eri 07 82 1 3 79 esembyayo 1. Giddemu MTN eri 07 82 1 3 79 esembyayo 1. Eya Airtel eri 070 54 33 83 esembyayo 4. Amulabi wa Tronaz Media ndowooza embeera ogirabye weerabirako si byakubuuza nti ekifaananyi kino kiraga nti y'ono omukyala y'ono naye nga mazima ddala nga bw'akugambye nti kati afuuse mwana muto gwe wenna alina muzira kisa tukusaba oyambe tukwanaganyize wamu nga Tronaz Media nga tusobodde kubanga tujja wano okusobola okubatuusaako amawulire gano nti muyambe mufune ekisa enamba z'essimu ezo okusobole kubanga bino bw'otuuka ku kitundu West 1B n'obuuza mukulu Abu Musa ajja kubanga asobola okubanga akutuusaawo olabe obulwadde ate ajja kubanga tulabe mukulu Abu Musa naye kubanga tulabye nti mu kintu kino ayimiriddewo nnyo banga
buli olaba kigambo kimu bibiri abebaza Abu Musa muwandiisi w'ekitundu kino ajja kubanga yatubuulirayo ekigambo kimu bibiri awo nno tusobole kubanga tuwumbawumba puroguramu eno. Nkusaba kubeere musajja mugumu, tukwebaza webale nnyo webale ddala okubeera nga obeererawo munno naye kikulu nnyo abasajja tutendewalirwa mangu ate abakazi bo bangu basobola okugumiikiriza ebbanga ddene. So kino mu kino nze nganze Tronaz yagamba nti oli muzira. Yakusaba oddemu osome ennamba ezo awo nnoosiibule abalabi baffe. Eri 07 82 1 3 esembyayo emu. Zireeta mannya ki? Situlukka. Zonna zireeta kisitulukka. Bannaaye obw'onooba olina 50 omuyambe omukulu Kisitulukka okubanga mu butuufu obuvunaanyizibwa bwaliko kyagala ng'oweetuukidde. Oba naawe wennyini bw'ona otuula n'olaba wano n'olaba amawulire gano ojja kufuna ekintu ekikukwatako mu mutima ogambe nti omuntu ono asaana kuyambako. Katunoonye tulabeko twogereko ne muwandiisi w'ekitundu kino awo nno tube nga tubasiibula. Mukulu Abu Musa omuwandiisi w'ekitundu nga bwentegeezeddwa tubadde omukulu Luka tuwulidde nga bakwebaza nnyo era naffe tutuusa okwebaza kwaffe nti weebale kuba musaale mu kujjanjaba omukyala oyo. Tumulabye nti omukyala ali mu bulumi naye famire nga yo n'omulwadde n'omwami bakwebazizza nnyo 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 nnyo. Weebale kubeera n'omutima ogwo. Nze mu kusooka ndowoozezza ggwe kyeyamaani w'ekitundu naye ne bampabulamu ne baŋŋamba nti si ye mukulu w'ekitundu naye wabula muwandiisi w'akakiiko k'ekitundu. Weebale nnyo weebale kubeera n'omutima ogwo. Ojja kubuuzaako abalaba tuli ku Tronaz Media kwe tuli ojja kubuuzaako abalaba Tronaz Media oyogereko akagambo katono ku bantu abo oba oli awo naawe oyongere okubasabira obuyambi. Ssebo neyanziza nnyo okuva mu kitongole eky'amawulire ekya Tronaz Media. Tubeebaza olw'omulimu gwe mukola ddala kuweereza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu. Si byangu nga bwe biwulidde era ndowooza emboozi gye bakugambye abantu abo nze nno mbayita abatuuze kuba nakabalabira omwaka gumu naye bw'owulira emboozi yaabwe ebyo byonna bibaddewo nti munansana muno batutte emyaka egikola ki egiwerera ddala. Famire y'omwami Olukka ekyamazima ofuna enkikwe muli n'okweraliikirira n'otandika okugamba bano abantu mu nsi gye bali nga bwe kityo bwe kiri. Nze nga Abu Musa Kyagera erinnya ndi muwandiisi w'ekitundu kino wabula emirimu gye nkola gikutwala okulowooza nti ndi mukulembeze ali waggulu naye nga ndi muvubuka azze nga alina omutima ogwagala okuyamba abantu afaanako bwe bati newankubadde siina busobozi. Naye bwe ndaba nga mu aba Tronaz Media ne mujja gye tuli tuba bagumu kubanga omulimu gwange ogusooka kwe kuyambako okusomesa abantu babeere nga bayambako bantu bannaabwe abali mu mbeera nga gye musanzemu omukyalo oyo n'omwami. Otunulira famire eyo ekyamazima omwami ali mu buzibu obw'enjawulo nga bwe tugambye nti bwe yalibadde nti mu nvubuka mulala oba oli awo ne famire eyinza omutuuza n'emugamba omukazi mukole ki muddukeko oba mugobe kubanga olaba bwe nababuuzaako emabegako awo omukyala ali mu myaka 28-29 tannaweza 3 ate omwami ali mu myaka 4 bwe watyo 39 kitegeeza bakyali baki bavubuka oba bakyali bato naye okubeera nti agumidde mu mbeera omukyala omulaba wakusitula kukyusa ozze eno ate ozze eno era omulaba bwe yali ambuulira nze emboozi ye nga nze omuntu kyankwatako nnyo kubanga tasobola nakutambula kukyusa mulimu gwaliko kugenda ku mulimu ki bino bye tubeeramu nti bakuyise ku pata oba ku baafidde oba ku mulimu gwonna ewantu wonna yabikola ki yabifiisa omukyala embeera gy'alimu n'omwami gyakola ki kubanga omulimu gwe makanika era akanikiraawo w'omutaka mwami Serunkuuma gwe bayita mwami Bukolokolo. Kandi nebaza nnyo omwami oyo kubumbi natunuulira embeera gye balimu
natunuulira omwami yamuwa omulimu kubanga wano ekisooka akeera ku makya n'anaaza omwana n'amutwala ku ssomero n'anaaza mukyala we n'amutegeka awaamulesa ate n'akoma ku saa 6 n'ekitundu ogenda omulaba ajja ne katifuni k'emmere amakulu nti apima bubi budde nti omukyala yeetaaga kukyusa yeetaaga kyakulya yeetaaga kulabira mu mbeera bwe tatambula yeekyusamu bwekyusa katono waakukyusa omuzze ku ludda luno kale n'olaba embeera musajja wattu gy'ayitamu omukyala esebo ndaba oyambadde t-shirt eriko tuyambe esebo sikitegedde embeera zange ne bannange abayinza okufaanako bwe bati nkuze ndi muvubuka atali wamala era nebaza nnyo bakadde bange ti embeera gye nkuliddemu ezze yakwagala kuyamba buki kuyamba bantu nti nina ekigendererwa nafuna ekigendererwa covid nga anaatera okujja buza emyaka 2 yalinga 2016 awo nga nina ekiruubiro ky'okutandikawo ekitongole kye natuuma erinnya tuyambe kitegeeza okuyambako munnaali mu mbeera ki embeera ery'obubi era bwe natuula ne mukyala wange okutandikawo ensonga eyo waliwo abantu ab'enjawulo nga mukyala Lulimbaazi mulongo babirye bonna batuuze kuno era bakulembeze mu bintu eby'enjawulo naye nafuna ekirowoozo nti lwaki mu buli kitundu kyonna ekyeggwanga bwe mbeera wano nga Abu-Musa nemba nga nsobola okusomesa abantu ba wano ku mbeera ey'obulwadde obufaanako bwe buti ne batabufuna ku mbeera nti munno emmere gy'olina ng'osobodde ogifuna Katonda agikuwadde naye fissewo togiyiwa waliwo neiba yakoze eki yasuze enjala waliwo omwana wa munno atasobola kusoma bw'ofissa ky'ofissizza era kimpazizza nnyo okutuukirira amasomero ag'enjawulo bw'ofuna abantu abafaanako bwe bati sirabo bokka waliwo abantu bangi benyize nyamba naye nga sikwata oluusi mu nsawo yange kubanga nze yange ntono okwata kyokutte olina akusaba omuti gwa sabbuuni ezikuggwako waba n'otuukirira neiba era mu kyo nja mu kanyomero kano kennyini bwe mala okutandikawo ekitongole kyatuyambe sinnaba kiggulirawooko mu timbagano gyanjawulo kyova olaba nti nja kweyambisa nnyo mmwe musobole okuba nga mututunda naffe twongere okuteeka eddaala kuteeka ettaffaali ku bantu abafaanako bwe batyo abatalina buyambi. Ndowooza omulabo wa Tronaz Media embeera ogiwulidde okuva ew'omuwandiisi w'ekitundu okukakiiko ekyatuyambe tujja kujja oyongere okukinyikiza abantu okusobola okukitegeera tufuneyo obudde tusobole kubanga tukitegeera naye nga tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala okubeera weebale nnyo weebalire ddala okubeera omuvubuka ow'ekika ekyo ne mukulu Kisitu nja kusigala nga nyongera okumwebaza era nga tujja kwongera n'okuba nga tumusabira okubeera n'omutima ogwo n'agamba nti mukyala wange nja kumujjanjaba paka ng'ateredde ekyomukisa oguliwo oba omulungi nti nga sinaba kusaba buyambi kansooke neebazeeyo abantu batonotono ab'olubatu okusookera ddala nja kwebaza abatuuze b'ekitundu kino mwendi sijja kwawulamu nnyo naye omukyala gwe bayita mukankusijjeni bwe mwaŋŋambyeko nti mama Brenda mukyala neiba we atera okumutuusaako akokulya kumpi ku lunaku ne neebaza omukyala kansa Naamala Allen gy'agenda neebaza abasomero lye bayita Strong Tower erikulemberwa omukyala n'omwami bapasita Moses ekyamazima mwebale nnyo mukyala Nakacwa musawo Keeti ate era n'ensaba abazira kisa abantu wano bammanga bensobola okuwonako abakulembeze b'ekitundu kino okuviira ddala ku MP Wakayima Musoke Nsereko Honorable mukyala Nalwima MP atwala abakyala n'abakulembeze abalala meya municipal mukyala Egina Bakitte deputy meya Katopa Oyiga oswa mu kitundu kino abakulembeze ab'enjawulo bakansalazi tusaba obuyambi banne tuyambeko omukyala oyo naddala mu mbeera ey'okumujjanjaba n'omwami n'ensaba abantu bano abalala mu ggwanga abalina omutima nze beekuze ndaba mama Fiina ekyamazima nnyayana nnyo nange okutuukako okulaba nga tugezaako nnyo okubanga tuyita mu ggwe otuyambira abantu baffe nkubira omulanga eri gavumenti nga mpita mu bantu bano wammanga sipiika waffe Anita Amongo mukulu Balamu Ssebo neebaza Katonda olw'okuba nti bakutaddeko obwa minisita oba bakuwadde obwa minisita ate nga wabavubuka ate ne bano tubalaba be tuli mu kwagala osabira obuyambi bavubuka so nkusaba Ssebo obeere ng'otandikira ku bantu bano wano we tuli tusangibwa Nansana tuli mu Nansana municipality Nansana Yesu Amala oba Ivory Hotel Nansana municipality Wakiso we tuli Ssebo mukulu Balamu nsaba ensonga ogikole ki ogikwasaganye maama w'ensi eno mukyala prime minister mama Nabbanja right honorable Nabbanja tusaba naawe bambi obeere ng'otusakira okubuyambi mu gavumenti ne pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni gavumenti yonna okutwaliza wamu n'abannabyabufuzi bonna mbasabidde wamu tubeere nga tuyamba omuntu ono abantu abali ebweru w'eggwanga ssekinnoomu tulina muno abagagga banjovu balikyo property masters tulina abagagga ab'enjawulo bassekinnoomu musobola okujja otuuka ku Ivory awo n'okukkirira wansi mu masanga mw'oyita Palma Road
n'okukira wansi bayitawo Kikabi Estate bw'oba obuzeemu nga mukulu Kisutu tomufunye ku nnamba osobola okubuuza Abu Musa erinnya eryo bw'otuuka mu masitoowa kwa Ivole bw'obuuza Abu Musa ssebo ojja kuba onfuna oba nnyabo tweyanziza nnyo naye nga nnyongera okwebaza ennyo aba Tronaz Media ekyamazima we mwategedde ensonga eno ne mujja ne mukwatibwako ng'eki ng'abalina omwoyo gwa Katonda mwebale nnyo mwebale ddala Katonda tusaba abayongera obbagaziya ate naffe bye musaba Katonda abikole ki abituteerewo tweyanziza nnyo neyanze ekisa Tronaz Media kwe tuli ndowooza emboozi yonna ogikutte bulungi naye nga naffe atwongera okusaba muntu kinnoomu ng'abantu bonna bwe boogedde mu nsi yonna muyambe mukulu ono ayejanjabe mukyala we ebingi tubyogedde naye tubagamba nti Omukama atakuumira mpeera abatukuumire. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko.